Bw'abadde aggulawo omusomo guno, amyuka ssaabawandiisi wa NRM Rosemary Namayanja ategeezezza nga bwe baagala abavubuka okunywerera ku nteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya awatali kweyawulamu. Kubabangula mu bukulembeze, ekyokubiri n'okumanya gavumenti programs ez'enjawulo babe nga basobola okukolera awamu okuzitegeeza be bakulembera. Ekirala nti omulanga gwe tubakubira nti byonna byonna bye basuubira okukola balina bikola nga bakolera wamu. Abakulu mu NRM era bagamba nti kino bakikoze okulaba nga abavubuka bakyusa endowooza zaabwe mu byenfuna saako n'ebyobufuzi nga y'ensonga lwaki tebasosodde bavubuka okuva mu bibiina ebirala. N'olwekyo y'ensonga lwaki naffe nga aba-NRM twalowoozezza tulina okuyita abavubuka bonna bwe tuba nga twetaaga okuyamba abavubuka bannaffe. Abavubuka oluusi ababeera mu opposition bambi, oluusi si gamba nti baba bakyayi ekibiina ekiri mu buyinza, naye oluusi babeera ne agitations zaabwe nga balina bye batamatira bulungi. Ssenninda asambaza ebyogerwa nti beteekerateekera kulonda okujja. Nti tetuli mu mobilization ya campaign, fe tuli mu mobilization ya kulaba nga omuvubuka twongera ettofaali ku socio economic development y'eggwanga lyaffe. Nga tutandikira ku bavubuka bennyini naddala abakulembeze okumanya nti balina ettofaali ddene libasobola okugatta ku ggwanga. Ssentebe w'abavubuka ba NRM mu Buganda era nga ye ssentebe wa disitulikiti y'e Ibrahim Kitatta asabye abavubuka okukola ennyo naddala nga bazuula ki ekituufu ekiteekeddwa okukolebwa. Toyinza kuvumula bwabo okujja ng'otegeddewa gye buva. Ekimu ku byo kwe kuba nti bavubuka baffe bangi tebasobodde kufuna mukisa gumanya ki kyakukola ku myaka emito. Tuwangalira nnyo mu mbeera ey'okunoonya n'okwezuula ki ekyokukola. Okusobola okugaggawala n'okuva mu bwavu olina okusooka omanyi akatale keetaaga ki. Olumu kaba keetaaga obuyivu, bangi tebafunye mukisa gusoma buyivu obwo basobozesa kufuna mirimu gibajja mu bwavu. Naye ng'emisomo egibatendeka okumanya obuvunaanyizibwa n'okumanya nti bateekeddwa okukolaganira wamu ne bannaabwe mu Uganda yonna ng'emisomo egyo mitono. Abavubuka abeetabye mu musomo guno basabye gavumenti eyongere okutereeza mu nteekateeka zaayo omuli emyoga saako ne PDM. N'olwekyo tusanga obuzibu nti gavumenti yasuulawo obukulembeze bw'abavubuka ne busigala mu bifaananyi, obukozi tebuliiwo. Owa omuntu amagezi atalina ntandikwa obanga asudde amasuube. Kati emisomo nga gino mirungi kuba gibangudde abavubuka gibadde ku mindset change, naye nga bw'okyusiza mind z'omuvubuka ate muteerewo ebyo ebigenda okumuyamba. Gertrude Mutyaba, NTV Akawungeezi.